Katonda ayagala kupositioninga ne waliwo abantu be walemeza mbulamu bwo ngooza senga analaba atya mwana wa senga naye nga kisirani ekiwedde emirimu muganda wo ddala bwe mwali yonka omuntu yasooka okufa mu nsi muganda we ye yamutta mu nsi mwali temulaba gwamu mulambo n'ogwo Kayini natta Aberi bojja busungu. Some of our brothers are not real brothers. They are killers. Where is your brother? Hey, since when I'm my brother's keeper? Since when I'm my brother's keeper? Ate bikulaga obubonero naye gwe n'osigala ng'ogamba mune mwana wa maama. Yogera nga mpa abaana maama. Naye ng'omuntu akulaza obubonero bwonna obukusaanyaawo. Oluganda yasse munne Kaseese. Ne babadde nga balwana bulunaku naye ng'amwegezaamu omutta. Kati kuno yeefudde atamidde n'amufumita ekiso mu lubuto. Muganda we ddala. N'amufumita ekiso n'amutema ejjambiya. Kati ali luzira ali si luzira oba luzira. Kale ali mu kkomera. Naye oli baamuziise. Naye ng'entalo zaabwe taata waabwe azimanyi era ono baamusiba nako. Naye nga ono alowooza nti alina brother we yamukimye mu bbaala. Mawulire gaabadde ku Salt TV. Oluganda ddala taata ne maama yafumise muganda we olubuto n'aluyuza n'afa. Naye ng'ate babadde n'enkaana nti akataka kano ke balinawo katono tikabamala. Kati gwe yalokoka bw'olabanga akantu ke bakayanira naddala obwo obuntu obwo bwali obw'abataata obw'abaama adduka genda Yesu akuwa ebibyo. Bira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Duka genda Yesu akuwa ebibyo. Ne kino kyenkikubuulire ndyoke ngende kukiddako. Tonyiigira abantu b'otaazaalibwa nabo kuba ne betwazaalibwa nabo si balungi. Obanga gwe wazaalibwa naye akulaba bubi. Kati ate n'embwa gy'osanze ku kibuga eyava ewalala. Kale binyiizaamwe naye togenda wala. Kuba n'abaffe bennyini batabuka. Naye ate ono atalina na bwakuyita. Wa kika kirala wa ggwanga ddala essomero ddala buli kimu kirala. Yesu yandibadde abagatta naye ate yalabika nti mu Yesu akuteeka buteesi. Kati abalabe bafa abasinga okubeera abaakabi ate beyita balokole. Abalabe bafa abasinga okubeera abaakabi. Akulemesa n'okujja mu kyaki okusaba. Asinga okusongolerako omwana okutegeeza abeeri n'abeeri. Wamusanga mu kyaki oba yakusanga mu kyaki. Kati eno mbawa amagezi eno togivaamu. Ayogera ebigambo Katonda amuswalize wano wennyini mu linnya lya Yesu.